Abasuubuzi b'ebirime okuva e Kasubi bagudde Kabenje Namungoona mu kavulo olwaleero ku makya. Akabenje kano kaguddewo oluvannyuma lwa taxi namba UAW 919F ebaddewo ennyuka obuweewo ng'eva Kasubi edda Nansana bw'eyingiridde emmotoka magulu 10 namba UAY 380MC ebadde esimbye ku mabbali g'oluguudo. Ebyokunywa biibyo biri mu mmotoka abannange. Abasaabaze bonna 11 abagibaddemu balumiziddwa bya nsusso era ababaddewo ng'akabenje kano kagwawo bagamba kavudde ku mugoba wa takisi eno abadde atamidde. Bino byabadde dereva abadde akooye. Abadde yeebasi kubanga atudde mukwala tusobola kujja batukeeri abantu mukaaga ne badusiba mu ddwaliro nga amagulu gonna gakutuse, abamu enzigi zibatemye wano ensingo, abamu zibayuzizza amagulu gonna, naye tugenza otuuka wali dreva wabadde atudde nga siteringi emukubye muno mu kifuba, ekifuba kyonna kyabisse muno munda. Ababadde mu takisi eno bonna basuubuzi ba birime nga babadde bava Kasubi mu katale era batwaliddwa mu ddwaliro e Mulago nga taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lw'okumenyekamenyeka amagulu n'emikono. Abantu baweddewo, abamu babatwalidde mu nnuuwa, abamu babatwalidde ndoza mu takisi abasembyeyo, naye bannange tebajja kuwona mukwano. akolera Nansana ku Yesu Amala bayitawo Mastimba stage era nga tubadde tukola naye batugambye tetumanyi oba afudde wakati tugenda Mulago buno obudde. Waliwo omuzeeyi asabye poliisi okuzzaawo kawunyemu kubanga abantu bafiira nnyo mu bubenje olw'abagoba b'ebidduka okunywa omwenge. Ezzeewo ki kawunyemu ekikwatako bazzeewo kawunyemu kufa. Abubatuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.